buli muntu yenna kasita alaga nti alina obutakkaanya oba okwogera in favor of Bobi Wine oba in favor of Kyagulanyi, Muhoozi Kainerugaba alina okuteekako omukono gwe ogw'amaanyi ng'akozesa ekifo kye kyalimu nga Chief of Defence Forces era nga kitaawe yamuwa obuyinza mu bujjuvu. Kakati bino byenjogera munnange gwoyinza okubibuusa amaaso, naye bw'obanga ofumiitiriza wuliriza bulungi. Twalabye wali ku Mwanga Court e Mengo nga Enoch Kanene nga ono mukugu wa gavumenti owa forensics services okuva e Naggulu nga akakasa nga obujulizi obuli ku ssimu ezaawomu kwabo, essimu y'omu kwabo abagamba nti Kayanja yabali ebisiyaga nga bwe bukakasa nti ddala waaliwo exchange, waaliwo okuwanyisiganya emboozi n'obutambi obw'obuseego obw'ebisiyaga wakati wa Kayanja n'abasajja bali. Kakati bino jjukira nti si byakatandika okubaawo mu mawulire. Tulabye wano ono Pastor Mali nga ayogera era nga atubuulira butya bwe babadde nga bajja balemesa obujulizi okubanga buvaayo, naye ng'ate obujulizi babadde nga nabo nti Pastor Kayanja yeenyigira mu bintu ebifaanaganako bwe bityo eby'ebisiyaga. Emboozi zibaddewo ebbanga ddene nnyo. Kakati nga tumaze okubeera nga tukakasa nti ddala kituufu, kubanga Pastor Male yatugamba nti waliwo ekiseera baatuuka mbu okuva mu ofiisi ya Kayihura waliwo omukungu omwe yavaayo ng'amugamba nti amuwe lisiti y'abantu abo bonna abalina obujulizi oba abemulugunya ku Kayanja. Ono yagaana ogimuwa ng'amugamba basooke banoonyereze ku nsonga ku misango egimu gye yali amugamba badde ne bajje ku guno, nga ekigendererwa kyali kyakubeera nti abo bonna abaali balumiriza Kayanja baali balina okukwatibwa oba okumalwawo, okuggibwawo. Kitegeeza nti nga kituufu alina backing, alina security, kubanga ono nga muganzi mu State House. Kakati obuzibu buvaawa? Lwaki bino byonna bijja? Mujjukira bulungi nnyo Meeyo Mulondi bali mwezo lwe yali ewa Kayanja n'ayogera ku kulumba amaka ga Kyagulanyi ne bakuba mukyala we n'embeera eriwo ku Kyagulanyi ng'aliira ku nsiko. Pastor Kayanja n'akondeeminga. Pastor Kayanja n'akola ki? N'akivumirira. Naye mwaba abaaliwo waaliwo Balamu musajja waani wa Muhoozi Kainerugaba. Era Pastor Kayanja mu interview gye bamuggyako nga bavudde mu church eri nga bali ku church naye nga bavudde Katuuti, yali ayogera nga Balamu gyali emabega mu background ekifaananyi ekyo mwali mu kiraba. Kakati ekifaananyi ekyo n'ebyo ebyava ewa Kayanja definitely ne Muhoozi byagwa mu matuuge, kubanga jjukira bano Muhoozi ebintu byonna ebyatuuka ku Babe Kyagulanyi talinawo kye yejjusa era talaba nti yakola nsobi. Kakati Pastor Kayanja alina backing ya State House, ali influential nnyo mu bannaddiini bonna bali baasirika abalala bonna ne bamumuunya bwe batyo. Ye yavaayo n'akola ki? N'ayogera ku nsonga eyo. Kakati okwogera ku nsonga eyo tekitegeeza nti Kayanja ali innocent ku bisiyaga. Saagala onfune bubi. Ali innocent ku bisiyaga, kubanga natandise kugamba nti ono alina abadde ne 100% backing ya State House SFC era nga takonkona esuma gifuna buterevu kubiwajja ne Museveni. Nejjukira nti bano abasajja aba DNA emu bo oba se muntu oba akoze eki yabeera mutuufu. Kakati gwe wenna gwa backinga oba gwawa obukuumi, gwawa protection, gwawa favors, naawe olina kubanga omukkiririzaamu. Kakati ono yakyogera mu njogera ng'ayogera nga kugamba kiba ekyali kimubuuziddwa, oba oli awo yandibadde agamba nti oba akyogera ate teri amanyi. Naye kaakati
olw'okuba nti ekyo kiri awo kati noono naye ne basiikuula sayidi eriraga nti yote tukimanyi nti wali wenyigira mu bino na bino kati katujjeyo bwino kigwe bajjeeyo kakati bino bye byabadde mu Mwanga Court Mengo era omukugu wa gavumenti Enoch Kanene kugambye wa forensics services okuva enaggulu yaze n'agamba nti nno waliwo obukakafu obw'obuvidiyo obutambibwa vidiyo n'obwamaloboozi era nga buva ku ssimu y'omulenzi omu kwabo abagamba nti baali bwe bisiyaga era nga lipooti yabadde agirina nga ya miko 17 ekiraga nti babadde bagitegese bulungi nnyo ebbanga lyonna lipooti zino zibadde tezivangayo naye kati guno omulundi lipooti zikola ki zivaayo gwe muganda wange ampuliriza oyinza okumpakanya naye weebuuze lwaki ebbanga liri lyonna abadde takwatibwako kumbi bino byonna babadde babirina munnange era bakakasizza nti bino babiraga ku screen okusobola okukakasa abalala bonna nti muddangamu ne mutwepankirako era nga balaga ku screen mu kooti nga balaga nti Kayanja ddala yasheyaringa obutambi bw'ebisiyaga n'abalenzi bano era nga ono omukugu wa gavumenti Enoch Kanene nga kakasa nti yasobodde okuretrievinga okununula okufuna WhatsApp messages nezo ezaali zasangulwa ezaali deleted munange nga biraga nti esimu ya Kayanja yali esheyaringa bu video nabo abavubuka kubutambi nabo abavubuka abakwatibwa okuvunaanibwa jukira bano be bavunaana ati babasiba nga bakozesa amaanyi aga State House SFC in action nga omusajja Katuulu musajja waabwe tannaba kubeera nga ayogera ku nsonga za Babi munange essimu ya Rugani Ssentongo omu ku bavubuka era nga bagamba ennaku z'omwezi nga 22 omwezi gw'12 voice notes era nga n'amalobozi g'amasimu zonna za pule n'amasimu bagazanye mu kooti Rugani Ssentongo ng'agamba nti Kayanja yamukubira nga ayagala ajoyininga ettiimu ekabalye okubeera nga atendekebwa naye ebyaggwera munnange nga bamulidde bisiyaga kakati nti ne muganda wa Ssentongo ayitibwa Mayanja uliriza emisango gy'alimu Kayanja ayitibwa Mayanja naye kennyini yatuuka okubeera nga attibwa bwe yagezaako okubeera nga ayogera biki ebyali bimutuusiddwako nga bamuvuza olupanka mbu bagezaako kusaba ssente ze yali abasuubiza Kayanja n'abatiisatiisa nga bw'alina connections mu State House nina connections mu State House mwogera ku kimmwe Kayanja munnange oluvannyuma n'agamba Ssentongo balina enkolagana gye yamuyingiza mu ddiiru mbu alina okunoonya gganga ey'abayaaye basobole okutta abo bonna abavuddeyo okwogera amazima kati mu 2021 mbu Reagan yasaba Kayanja yali amubuuza mbu ki ekiddako Kayanja n'amuddamu n'amugamba nti munnange tuli mu lockdown kyaki tekyakola naye n'abasuubiza emitwalo 3 buli omu Ssentongo ne group ne batiisatiisa okuba nti bagenda ku uploading obu video no byonna nga abali bubi ali mu balya bisiyaga kati Ssentongo n'agamba Kayanja nti abavubuka munnange wali ebisiyaga bali mu bulumi ennyuma ebaluma era nti nga balina ne ka video nga omuvubuka ali mu kwesangula musaayi okuva ennyuma ka video kati Kayanja n'abeera nga talina we yeegaanira eyo gye bayita bulo naye nga nze njagala okubabuulira bino byonna by'olaba bibadde nga bwenjira bakimanyi nti bituufu naye of course endiga ewa Kayanja zijja kugamba si bituufu kubanga bakugamba nti yo ndiga iba ndiga naye lwaki bivaayo kati nsonga ya Kyagulanyi yavaayo n'akonda eminga
amagye g'SFC agakolera Muhoozi okulumbe wa Kyagulanyi ne gamukolako ebikolobero mukyala we ne batema enzigi ne bakola buli kimu yakivumirira ate nga bo balaba kyali kisaanidde akyogerako atyo kati embeera munnange njagala okubuulira teri ali safe paka nga tukoze ki nga tumaze okubeera nga tutunula eggwanga lino protecting again naye munnange gains zaabamu balina ebyama bajja kubyasa bo bokka na bokka gavumenti bwe beeneegwa nabo bennyini ba confidence baayo batandika okweyuza batandika okubakubamu ebituli gavumenti yennyini ate nga yeerwanyisa abo olw'okubanga anti bagamba nti bano okulemererwa wakiri boonoona bo bennyini nnyini bajja kweyonoona paka lwe banaagenda mu ntaana